بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن دنيا ممنيغا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يومساسي كنو كنسي ngasasiro yo amujemera ate nasasira no yamuulira kono kunsi abayisa kyenkanyi mu linnya lyeryo eriyitibwa Rahman, so nga ate ku lunaku lw'enkomerero agenda kubanga ayitibwa Ar-Rahim, ekisa kyali kiraga abo bokka abaanyinga ku nsi nga bawulize. Allama al-Qur'ana, Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza omuntu ekitabo Qur'ani n'abeera nga akiyize bulungi, n'abeera nga asobola okukolera ku ebyo bye kigamba, ebiragiro n'abeera nga abiteeka mu nkola, bye kigaana n'abeera nga ebyawukanako. Khalaqa al-insana, Allah subhanahu wa ta'ala yoye yatonda omuntu okutandikira ddala ku jjajjaffe Adamu alayhi salam. Allamahu al-bayan, Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza omuntu okwogera, kyayongera kinene nnyo eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda n'amuwa ekigambo okwogera, n'abeera ng'ayawukana n'ebisolo n'ebinyonyi biba birina oluusi embeera ze byagala okunnyonnyola naye ng'ate tebisobola kubeera nga byatula ng'omuntu. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ash-shamsu wal-qamar, enjuba gye mulaba eyo n'omwezi, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yabikola bihusbanin, n'abikola buli kimu n'akiwa entambula yaakyo, n'abeera ng'akigerera obudde bwakyo kituyamba okubeera nga tuyiga okubala emyezi, ennaku, ewiiki, omwaka, ebyo bibeere nga bituyamba. Obolaba nga ffe abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulaalikako ebiseera by'esswala tubipimira ku ntambula y'enjuba, ne tulaba nti enjuba bw'ebanga etuuse mu kisiikirize ne kituuka mu makkati bw'ekiti, oba n'ebeera nga ekisiikirize kiri bw'ekiti, awo esswala eba eyingidde oba eweddeko. Ate omwezi ne gutuyamba era nagwo mu ngeri y'emu tukiraba nti kalenda ey'omwezi eyaffe gye tubala ng'abasiraamu tulaba nti omwezi bwe guboneka ne tusiiba, omwezi bwe guboneka ne tusaala Idi, omwezi bwe guboneka ne tubala ennaku ne tumanya olwaleero Arafa n'ebirala bifaananako ng'ebyo. Sisitimu ekwatagana n'okubala kalenda eyimiriddewo ku mwezi, eyimiriddewo ku ntambula y'enjuba. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugambye nti nabibatondera bibeere nga bitambula nga biseeyeeya bibaweereze, bibeere nga muyigirako okubala ennaku, bibeere nga muyigirako okubala ewiiki, bibeere nga muyigirako okubala omwezi wamu n'omwaka. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wan-najmu wash-shajaru yasjudani. Allah subhanahu wa ta'ala agamba an-najmu, ebimera oba emiddo oba ebimera ebitambulira wansi ng'ebiryo, washajaru n'emiti ebimera ebiyina enduli ne bibeera nga bigenda mu bbanga eyo ne byawula amatabi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yasjudani, ebimera ebyo eby'ebika ebibiri bivuunamira Allah subhanahu wa ta'ala ne bibeera nga bimutendereza mu ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala ye gye yabiyigiriza. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء الله gamba ate eggulu eryo rafa'aha Allah subhanahu wa ta'ala yalisitula ne libeera nga liri waggulu w'ensi yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa wada'a al-mizana, Allah yatuteerawo ekigambo bwenkanya tubeere nga ebintu byonna bwe tubeera nga tukolagana ng'abantu n'abantu tubeere nga tupima ebintu ku minzaani zaffe mu bwenkanya, tuyimirizeewo minzaani nga bwe zirina okubeera nga zibeera mu bwenkanya obwannamaddala, wabulewo sayidi ebeera nga ettirira ginne waayo yeefune ate endala ebeere nga tefuna. Alla tatghaw fil mizan. Allah subhanahu wa ta'ala agamba alla tatghaw fil mizani,
temusukkanga ne musukkiriza okwagala okufuna mubeerenga mufiiriza bannammwe mu ngeri ya kupima ku minzaani ebipimo byammwe. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakitugaana tetubeeranga mu mbeera eyo ey'okubeeranga twagala okufuna ne tweyagaliza ate tubeerenga tufiiriza abalala. Naga temusukkanga we mwandikomye mubeerenga mugoberera ekipimo ekyo kye mwakkaanyaako kibeerenga kiraga obwenkanya wakati wa sayidi zombiriri egula n'etunda oba wakati w'okugulaana kwammwe. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط muyimirizengawo ebipimo byammwe mu bwenkanya bwe mubeeranga ekipimo kye mwakkaanyaako kyekyo kibeerenga okiremerako nga bwe bwenkanya ku buli sayidi. wala tukhsiru almizan temugezangako okubeeranga minzaani muzikendeeza oba mukendeeza ebipimo byammwe ne mubeera nga mwagala okulyaza amaanyi abantu abalala nga bwe yakyogerako mu ssuula emu n'agamba nti wailun lilmutaffifin, akabi akanene kali eri abo abakendeeza ebipimo byabwe ne babeera nga beeyagaliza okufuna so nga ate bafiiriza abalala. والأرض وضعها للأنام. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wal arda ensi yammwe eno gye muliko gye muwangaalirako agamba nti wada'aha lil anami yagiteerawo ebitonde bingi bibeere nga bigiwangaalirako si ffekka ng'abantu okubeera nti tujja giwangaalirako. Waliyo ebitonde ng'ebinyonyi, waliyo ebitonde ng'ebyennyanja, waliyo ebitonde ng'ebisolo, waliyo ebitonde ng'amajinni, waliyo ebitonde ng'abantu, waliyo ebitonde ng'ebiwuka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli kyonna ekirina omwoyo nakitonda nga kijja kuwangaalira ku nsi kuno kibeere nga kyeyagalirako ebbanga lye ndiba nkigeredde ng'ekitonde kibeere nga kiwangaala nammwe abantu. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. fiha mu nsi muno nga mmaze okugibateerawo nabateeramu fakihatun amatunda ag'ebibala eby'ebika eby'enjawulo wanakhlu n'enteekamu entende engeri Qur'an gye yakkira mu nsi ey'Abawarabu. Allah subhanahu wa ta'ala yalina okubeera nga ababuulira ebibala bye balina. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti nabateeramu ebibala eby'enjawulo ne mbateeramu ebibala eby'entende Abawarabu bimuwangaalirako zaatul akmamin ezirina enŋo ng'enŋo ezo zisakaatiddemu ebibala ebiyitirivu eby'entende mulimu ebirimba by'entende ebisakaatiddemu nga bwe zinaakula zijja kweyasa zibeere nga zikola empeke z'entende ezo ze mugenda okubeera nga mulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Abawarabu nabakolera ensi eno mubeere nga mugiwangaalirako, mubeere nga mulya amatunda agaliko, mubeere nga mulya entende eziriko. Entende ezo ze mulaba emiti emiwagguufu emiwanvu ezirina enŋo ennungi ezisakaatiddemu empeke z'ebibala kwe mugenda okubeera nga bwe binaabikuze kwe mujja okuwangaalira. والحب ذو العصف والريحان. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walhabbu nabakolera mu byokulya bye nabakolera kuno ku nsi mulimu eby'empeke dhul asfi, empeke ezo ezirina ebikuta, mulimu empeke nga ziwangaalira mu kikuta kyazo, gamba ng'ebinyeebwa, gamba ng'ebijanjaalo, gamba ng'obuweke bw'omuceere. Allah subhanahu wa ta'ala empeke ze tuwangaalirako ng'ebyokulya byaffe yazisabika mu bikuta byazo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabateeka ku nsi kuno nembawa amatunda, nembawa entende, nembawa empeke eziri mu bikuta byazo nga mumala okususumbulako ekikuta ne mujjamu empeke munda. Allah subhanahu wa ta'ala nga yagibaterekera mu nnyonjo mubeere nga mugirya. Warrayhan nembakolera ku nsi kuno nga kuliko ebibala ebiriko obuwoowo, ebibala nga mugenda kubikozesa bibayambe mu ngeri y'ebyobuwoowo. Tulina obuwoowo nga tubuteeka mu byokulya, gamba nga budalasini, gamba nga ebibala eby'ebika ebyenjawulo ebirimu obuwoowo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabituwa tubeere nga tubikozesa. Entangawuzi erina akawoowo kaayo, omujaaja gulina akawoowo kaagwo, n'obuwoowo bw'ebika ebyenjawulo ebirala byonna oluusi tubukozesa obuwoowo mu ngeri y'okubwesiiga
oluusi tubukozesa mu ngeri y'ebyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabakolera ku nsi kuno ne mbateerako ebibala ebivaamu obuwoowo obulungi ne mubeera nga bubeeyambisa mu bulamu bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebibala ebyo byonna bye nabakolera ensi ne ngiteekamu ebyokulya, mulimu amatunda, mulimu entende, mulimu empeke eziri mu bikuta byazo, mulimu ebibala ebiriko obuwoowo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava abuuza فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي kale olwo nno kiva ku ki? Alai rabbikuma, ebyengera ebyakatonda wammwe Allah subhanahu wa ta'ala mu amajinni n'abantu byabagabira, kiva ku ky'okubeera nti tukazibani, mulimbisa ebyengera ebyo nti Allah subhanahu wa ta'ala si yabikola era si yabibawa. Singa mwalinga mukakasa nti Allah yabikola, mwali badde nga mumusinza mu bukakafu bw'okumusinza, mumwebaza mu bukakafu bw'okumwebaza. Kyava yeewuunya nti kale lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu amajinni n'abantu kiriwa kimusinziirako okubeera nga muwakanya ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawa. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Allah subhanahu wa ta'ala agamba khalaqa al-insana, yo ye yakola omuntu ono yasookera ddala jjajjaffe Adamu, n'agamba nti namukola min salsalin, mu bbumba, ebbumba eryo eryali kalfakharin, namukola mu bbumba eggumu nga lifaananira ddala ne bbulooka eryenjokye. Allah subhanahu wa ta'ala waatugamba nakola omuntu jjajjammwe Adamu mu bbumba erifaananira ddala mu bugumu bwalyo, ebbumba ejjokyeko. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku jjajjaffe Adamu, entonda ya Adamu embereberye yamutonda mu kika ky'ebbumba, mu ttaka ery'ekika ky'ebbumba, ng'obugumu bwalyo lifaananira ddala ebbumba eryokyeddwako omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yakola jjajjaffe Adamu alayhi salam. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان، الله يقول amajinni min marijin min narin, mu muliro ogulabika nti gwali teguliimu yadde omukka. Omuliro gwali pyuwa, ng'omuliro ogwo ennimi z'omuliro mwe baakola amajinni. Allah subhanahu wa ta'ala nga amajinni agakola mu muliro ogulabika nga temuliimu kakka n'akamu, nga muliro ogwa nnamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola nti entonda yaffe abantu twakolebwa mu bbumba, ate amajinni gaakolebwa mu nnimi z'omuliro ezirabika nti zaali muliro tukutuku omutaali mukka n'akamu n'akeddagala. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti fabiayyi, kale musinziira ku ki? Alai rabbikuma, ebyengera bya katonda wammwe mu amajinni n'abantu, tukazibani, okubeera nti mubirimbisa. Amakulu nti singa temwali timubirimbisa, mwali badde nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byabateekako ng'amateeka ge, ne mubeera ng'ateera mwebaza ebyo byonna byabeera nga abagabiridde. Obuteebaza byengera ebyo, obutateeka mateeka mu nkola, Allah subhanahu wa ta'ala akitwala nti muba mulimbisizza obwakatonda bwe n'amaanyi ge. Rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni. Rabbul mashriqayni, Allah ye nannyini buvanjubwa obw'emirundi ebiri. Wa rabbul maghribayni, ye Allah subhanahu wa ta'ala nannyini bugwanjuba obw'emirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola buvanjuba singa abeera mu sizoni nga ya musana oba mu sizoni nga ya toggo obunyogovu. Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini buvanjuba obw'ebika ebibiri. Waba nannyini maghribayni, nannyini bugwanjuba obw'ebika ebibiri, kabubeere nga bwa kiseera kya musana, kabubeere nga bwa kiseera kya mpewo oba obutiti. Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini bugwanjuba obw'ebika ebibiri obwo ku buli sayidi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي, kale
kulwaki oba musinziira kuki alai rabbikum ebyengera bya katonda wammwe mmwe amajinni n'abantu ebintu ebibiri ebyo musinziira kuki okubeera nti tukadhibaani mulimbisa ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawa مرج البحرين يلتقيان Allah subhanahu wa ta'ala agamba maraja albahraini yakurukusa ennyanja ebbiri yaltaqiyani ne zisisinkana mu kiwonvu kimu ng'ennyanja emu erimu amazzi ag'omunnyu ate ng'endala erimu amazzi amawoomu agataliimu munnyu Allah azireeta ne zisinkana mu kiwonvu kimu بينهما برزخ لا يبغيان bainahuma barzakhun naye wakati waazo n'ateekawo ekisenge la yabghiyani tewali esobola kulumbagana jinne waayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wakati w'ennyanja ebbiri nteekawo ekisenge nga tewali nnyanja ey'omunnyu tesobola kuyingira mu mazzi gali agataliimu munnyu wadde neene etaliimu munnyu tesobola kubeera ng'etabaala amazzi g'eri agalimu omunnyu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunula mu kiwonvu ekimu nga mulimu ennyanja emu osobola okulowooza nti ennyanja yonna eri emu, naye nga wakati w'ennyanja n'ennyanja waliwo hajizan. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo barzakh, waliwo ogusenga ogunene ng'amazzi ago gazannyira mu layini yaago nga tewali erumbaganye jinne waayo. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala kyava abuuza fabiayi kale musinziira kuki alai rabbikum ebyengera bya katonda wammwe kiriwa kye musinziirako okubeera nga mubiwakanya mmwe ng'amajinni n'abantu. Allah kyabuuza nti fabiayi alai rabbikuma tukadhiban, mmwe musinziira kuki amajinni n'abantu ebyengera bya katonda wammwe byabateekako ebyo ebingi okubeera nga mwewugguusa ne mubeera nga mulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Allah subhanahu wa ta'ala atugamba yakhruju minhuma muva mu nnyanja ezo ez'ebika ebibiri zayogedde eziri mu kisenyi ekimu oba mu kiwonvu ekimu. Allulu'u amayinja ag'omuwendo agayitibwa luulu, walmarjaani n'amayinja ag'ebbeeyi agayitibwa marjaan. Ebyo byalinga mu Buwarabu nga babitegeera bulungi, mayinja agakolwamu ebintu eby'ebbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ababuulira Abawarabu musinziira ku kyokweyisa nga bwe mwagala, n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala n'ababuuza فبأي آلاء ربكما تكذبان fabiayi alai rabbikuma tukadhiban, musinziira ku kimu amajinni n'abantu kyekiriwa ku musinziira okubeera nti ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mubirimbisa ti Allah subhanahu wa ta'ala si yabibawa, si yabatuusaako ebintu ebyo. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Allah subhanahu wa ta'ala agamba walahu aljawari, Allah subhanahu wa ta'ala era yalina control, yafuga amaato aljawari almunshaatu, amaato ago ge mugazimbira fil bahri ku nnyanja ne gabeera nga mugazimbira ku nnyanja ogwo nga ganene kal a'lami nga matumbiivu ng'ensozi, era amaato ago agagenda okuseeya ku mazzi ago ge muzimbira ku nnyanja aganene ng'agasozi. Allah subhanahu wa ta'ala gali mu control ye. Allah subhanahu wa ta'ala yagalabirira okubeera nti tegakka n'emmaali yammwe n'obulamu bwammwe okubeera nti bisaanawo oba bwonna buyinza bwe. Embuyaga ennungi egatambuza Allah subhanahu wa ta'ala buyinza bwe. Allah subhanahu wa ta'ala okubataasa embuyaga embi eyinza okubeera nga mubbira Allah subhanahu wa ta'ala buyinza bwe, so ng'ataagaago gaba gazito nnyo nga gasitudde ebyobugagga bwammwe n'abantu. فبأي آلاء ربكما تكذبان N'agamba nti fabiayi kale musinziira ku kimmwe kakike musinziirako alai rabbikuma ebyengera bya katonda wammwe mmwe amajinni n'abantu tukadhibaani mubeere nga mubirimbisa. Singa mwali temubirimbisa mwali badde nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala era mwali badde nga gwe mwebaza. كل من عليها فان Allah subhanahu wa ta'ala agamba kullu buli kintu kyonna kyolaba ku nsi kuno
kullu man alayha fanin buli kintu kyonna kyolaba ku nsi kuno kyakusaanawo essaawa yakyo ejja kutuuka kakibeere nga mu bwongo obwo olaba nga kinene nnyo kyakitiibwa nnyo kigulumivu nnyo kigumu nnyo kikambwe nnyo. Allah agamba subhanahu wa ta'ala kullu man alayha fanin buli kintu kyonna kye mulaba ku nsi kuno lujja kuba lumu kisaanewo. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى wajja kusigalawo wajhu rabbika feesi ya Allah subhanahu wa ta'ala dhul jalali yonna nnyini kitiibwa wal ikrami na bugulumivu yekka yajja okusigala ku bulamu bw'ensi eno yajja okusigala ku bulamu nga yekka atafa naye buli kyonna kye mulaba ekitali Allah kijja kutuusa ekiseera kisaanewo Allah subhanahu wa ta'ala asigalewo ye nga mu kitiibwa kye oyo atafa. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي kale musinziira ku kimwe alai rabbikuma ebyengera bya Katonda wammwe amajinni n'abantu tukazibani mubeere nga mubirimpiza. Singa mwali temubirimbisa mwali badde nga mukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yowa okusigalawo naye mmwe mujja kufa era mwali badde nga mweteekerateekera enfa yammwe. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله الله سبحانه وتعالى agamba nti bimubuuzaako oba bimusaba man fi samawati wal ardi ebiri mu ggulu ne mu nsi buli kaseera bimusaba twagala kino tuwe kino tugirewo kino. Ebintu ebiri mu ggulu n'ensi bisaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bimulaajanira kubeera nga ye yeesigamirwako ye yekka. Ffe tulina obwetaavu gy'ali talina bwetaavu gye tuli n'olw'ensonga eyo tubeera nga tumulaajanira. Abali mu ggulu balaajanira Allah n'abali mu nsi ebitonde byonna biraajanira Allah. Kulla yawmin buli lunaku buli lukya wa fi sha'ni n'abeera n'embeera endala. Abeera n'embeera ey'okumaliriza ebizibu by'abantu, abeera n'embeera ey'okumaliriza ebizibu by'ebisolo, embeera ey'okumaliriza ebizibu by'ebinyonyi ebiwuka n'ebika eby'enjawulo eby'ebintu ebito bye yatonda. Abeera nga ku buli kaseera ba ku puroguramu ey'ebika eby'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي kale musinzidde kuki kwe musinzidde alai rabbikuma tukadhiban ebyengera bya Katonda wammwe mmwe amajinni n'abantu okubirimbisa. Allah subhanahu wa ta'ala singa mwali temumulimbisa mwali badde nga buli kaseera gye mwolekeza okusaba kwammwe abeera abaanukula kubanga ye yagamba nti munsabe nja kubaanukula. Buli lunaku abeera ku puroguramu ey'okubeera ng'akola ku nsonga z'ebitonde bye. سنفرغ لكم أيها الثقلان sanafurug lakum tugenda kubawa obudde bwaffe bwonna nga tukola ku nsonga yammwe eyo yokka ey'okubeera nti buli muntu ategeera obuddo bwe. Ow'omujja n'abeere ng'agenda mu jja n'ow'omuliro abeere ng'agenda mu muliro. Tewaliwo nsonga yenna egenda kutufuula bbizi okuggyako kukola ku nsonga zammwe mwekka. Ayyuha thaqalan abange mmwe ebizita ebibiri amajinni n'abantu. Olunaku olugenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala talina nsonga za bitonde byonna zakolako ziwummuziddwa era zaggwawo okuggyako ensonga yaffe ffe abantu n'ekitonde majinni ng'obudde bwe bwonna ne malayika ze zonna zigenda kubanga zikola ku nsonga zaffe zokka. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي kale musinzidde kuki kakike mwinawo ke musinziddeko alai rabbikuma tukadhiban ebyengera bya Allah byabawa amajinni n'abantu okubeera nti mubirimbisa. Singa mwali temubirimbisa mwali tegedde nti waliyo essaawa y'okubabala ne mubeera nga mukolerera okubalibwa okwo nga muyitiriza ebirungi ate ebibi bye babibasobyeko nga mubyenenya. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن abange mwejje ly'amajinni wal insi namwe abantu in istata'tum bemuwuliranga mwina obusobozi antanfudhu okubeera nti nno musobola okubeera nga
mwezizika awantu oba musobola okubeera nga muyingira mu mikweseso min atrafi an tanfidhu min aqtari samawati wal ardi bwe muwulira nga mulina obusobozi obusobola okuyingira mu mikweseso egiri mu ggulu ne mu nsi oba okubeera nga muyingira mu nsonda enneekusifu eziri mu ggulu n'ensi mubeere nga mwekweka eyo. Allah subhanahu wa ta'ala aleka okubalaba, Allah subhanahu wa ta'ala aleka okubatuusaako obusungu bwe bwe mubeeramu amagye g'abantu nammwe amagye g'amajinni nga mulina obusobozi obusobola okwekweka ebuziiza eyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fanfudhu muli baddembe genda mwesonseka eyo mwe gye muwulira nti muyinza okwesonsekayo ebeere nga nsonda ya nsi oba nsonda ya ggulu obeere nga weesonsekayo eyo. Allah subhanahu wa ta'ala alimu okulaba naye agambye nti la tanfudhuuna temusobola kwesonsekayo eyo illa bisultaanin okujjako nga mulina amaanyi ag'enjawulo naye takakasa nti muyinza okuba n'amaanyi agayinza okumulemesa nga mwekwekisa eyo mu busonda bw'eggulu n'ensi. Allah agamba nti temuyinza kikola ne bwe mwekweka temulina maanyi ago gayinza kunnemesa kuba kukunulayo. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي Allah agamba kali musinzira kuki alai rabbikuma tukadhiban ebyengera bya Katonda wammwe okubeera nti mubirimbisa. Allah subhanahu wa ta'ala singa mwayite mumulimbisa mwalitegedde nti asobola okubeera nga abakwatako nga tewali muntu wonna woyinza kwekweka awatali maanyi ge gasobola kujjayo. Naye ne Isaaya eraganga nti tolirwedde kugondera Allah byayagala tolirwedde okubeera nga ojja kukozesa amagezi go olemu okutuuka mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala akunnyonnyola akawunvu n'akagga ku ebyo bye wakola ate abeere nga akusasula okusinziira ku nkolayo. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa muba musobodde okwekweka eyo mu bukweseso bw'edduniya oba mu bukweseso gy'eggulu singa kiba kisobose alinga akyalenjinga ng'ayagala okulaga nti akusoomooza nti asobola okujjayo mu ngeri yonna n'agamba nti yurusalu alaikuma tusobola okubaweereza amajinni n'abantu nga mubaddeko eyo gye mwekukuse shuwadhun min naarin ne tubaweereza agatawuliro g'omuliro ne gabakukunulayo wanuhasun oba tuyinza okubeera nga tubaweereza agakoomi g'omukka ogw'amaanyi nga wano bwe bagamba nti tukubye tiyagasi mu bantu tiyagasi n'akusonsomola n'obeera ng'osobola okuva gye weekukumye. ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba tusobola okubasindikira ekkoomi ly'omukka ne libeera nga libakukunulayo fala tantasiraan ne mutasobola kumalako era ne mutasobola kuwangula. Allah subhanahu wa ta'ala ne mutasobola kubeera nga mumuwangula ng'alinga akutegeeza nti singa omuntu oba osobodde okufuna amagezi engeri gye weekwekamu ne weeteeka eyo mu mikwesoso gy'eggulu n'ensi ng'obadde okikoze. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nsobola okukukunulayo nga nkuweereza agatawuliro g'omuliro tegakusobodde sobola okukusindikira ekikka eky'ekkoomi ne kikusonsomolera n'ovaayo. fala tantasirani mmwe amajinni n'abantu temusobola kumalako na Allah era temusobola kuwangula. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah kyavaaga nti fabiayi kale musinzidde kuki alai rabbikuma tukadhiban ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mubiwakanya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawa enkya n'eggulo. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Allah subhanahu wa ta'ala agamba faidha nshaqqati samaa'u eggulu lino bwe libeera nga ekiseera kituuse ne lyeyasaayasa ne libeera nga Allah bw'agamba mu ssuula etali emu nti ligenda kweyasaayasa fakanat abwaba gifuuka emiryango egiyitibwamu bamalayika okuva mu ggulu nga bakka ku nsi eribeerawo obudde obw'empya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okutubalira. Allah agamba nti eggulu eyo muliraba ly'amaanyi yalizimba n'emikono gye n'alisitula eyo mu bwengula ne litasobola kubeera nga lituyiikira. naye agambye essaawa beriba etuuse ng'ensi emaze okucankala n'olw'embeera eribeerawo ku lunaku lw'enkomerero eggulu ne litandika okweyasaayasa ne lifuuka obulere ne gifuuka emiryango bamalayika bwe bayitira okubeera nga bakka kuno ku nsi. fakanati ligenda kubeera eggulu eryo lye mulaba kati nga lya bbulu wardatan ligenda kufaanagana ekimuli ekimyufu. Allah subhanahu wa ta'ala ng'alikyusizza kkala nga bw'olitunuulira olaba redi
kaddihanin ng'ate lisaanuuka nga bulabu omuzigo bwe gubeera nga gutadde ku muliro ne gubeera nga gusaanuuka. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti eggulu era essaawa egenda kutuuka lyeyaseyase ate lifaanane kala yaalyo nga ya red, ate Allah subhanahu wa ta'ala olabe nga alisaanuusa ng'omuzigo oguteereddwako omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti ligenda kwemulungula, lwemulungule yonna lisaanewo lireke okubeera nga ggwe bw'obadde olusuubira oba bw'oliraba. Allah subhanahu wa ta'ala alaga amajinni n'alaga n'abantu obuyinza bwe obujja okusobola okukyusa puroguramu y'ensi eno, pulaani yaayo nga bw'obadde ogimanyi. Olwadde oliraba nga lya bbulu, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulifuula nga liringa ekimuli bw'okitunuulira ekya red. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulifuula ezo erikokota ey'amaanyi alisaanuuse lifaanagane nga bw'osaanuusa omuzigo, libeere nga liweddemu amaanyi, libeere nga limerenguka bumerengusi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fabiayyi alaa'i rabbikuma tukadhiban, musinziira ku kimu amajinni n'abantu ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawa enkumuliitu okubeera nga mubirimbisa nti si yabiinako obuyinza so nga alina obuyinza kubisingawo obunene ne ku ebyo bye mulina. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ ku lunaku olwo ng'enkomerero etuuse, embeera y'ensinga ekyankalanye, la yus'alu tagenda kubuuzibwa omuntu an dhanbihi ku mazambi ge, insun kaabe muntu wala jannun wadde jinni, tebagenda kubeera nga lyetaagisa okulibuuza kubirikwatako, wabula oligenda kutunula butunuzi otegeere nti ono omuntu yeeyisanga bulungi, ono omuntu yeeyisanga mu ngeri nkyamu, ng'olina obubonero kw'omulabira kubanga yali teyeetegekera lunaku lwa nkomerero. Agenda kubeera nga musajja munyiikaavu, agenda kubeera nga asibye emitaafu, agenda kubeera nga taliiko kaseko, ng'alaajana nti nga zinsanze nze ateetegekera ntanda ya lunaku luno. Ate Allah subhanahu wa ta'ala abaali baakola emirimu emirungi bagenda kuba mu kujaganya kubanga bagenda mu makungula. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba tekiryetaagisa muntu yenna kubuuza nti omuntu oyo mulungi oba mubi, oba ejjinni ero lyali ddungi oba lyali bbi, ogigenda kubeera nga kirimala bumazi embeera gye lyeyisangamu ku nsi ng'erimala okulaga nti lyali lyonoonefu oba lyali lyeyisa bulungi, oba omuntu oyo yali mwonoonefu oba yali yeeyisa bulungi, nga kikumala gwa mutunuulidde okutegeera wawaagwa. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, lwaki abange mmwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mubiwakanya era nga musinziira ku ky'okuwakanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala oyo abategeezezza nti abayinako obusobozi mu ngeri yonna egenda okubajja mu kabbuli zammwe nga feesi z'abamu nsanyufu nga ziraga nti gye balaga balabayo, ng'ate feesi z'abalala bakotesa emitwe abateetegekerayo ntanda ya lunaku olwo. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yu'rafu al-mujrimuna, bagenda kutegeerekeka abantu abaali aboonoonye kuno ku nsi bisiimahum, ku bubonero bwe balibeera balina. Entunula yaabwe egenda kubeera ng'ekumala okulaga, endabika yaabwe egenda okumala okulaga, embeera gye balibeeramu egenda kumala okulaga, nga batunula mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa, ensonyi zibeetimbye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba aboonoonyi obubonero bwe balina bugenda kumala okubeera nga bukulaga nti abo baali boonoonyi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutuuka ekiseera aboonoonyi alagire fayu'khadhu binnawasi, babeere nga bakwatibwa mu nviiri z'obuwompo bwabwe, babeere nga bakwatibwa mu buwompo bwabwe, wal aqdaami, babafunye ng'emmale babakwateko n'ebigere byabwe. Omuntu bagenda omukwata mu nviiri z'akawompo ke n'ebigere bye, babeere nga bamufunyamu ng'emmale abeere nga wassaako
Allah subhanahu wa ta'ala oluvanyuma alagira bamalayika bakwate enkulungo eyo gye bali bamaze okumuzingamu enkata eyo bagikwate bagisuule mu muliro wakati. Allah subhanahu wa ta'ala agambe bamalayika bamuteeke mu muliro gubeere nga mugumubengeya eri wakati ddala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti balikwatibwa mu buwompo bwabwe ne babugatta n'amagulu gaabwe ne babeera nga beefunyiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinziira ku kimu amajinni n'abantu ebyengera bya Katonda wammwe okubeera nti temubikkiriziganya nabyo mubiwakanya nti si yalina amaanyi ku byo si yabibawa ne mubeera ng'enneebaza gye mwali badde mu mwebaza ate mwebaza birala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nga bamaze okubeera nga bakuzinga mu nfaanana etunulanga eyo bagenda kubeera nga bakanyuga mu muliro. Bamalayika bw'olituuka mu muliro bakugambe hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun, gwe guno omuliro jahannamu gwe balinga balimbisamu aboonoonyi. Aboonoonyi gwe guno omuliro gwe babasomeranga nga temuguteeka mu bulamu bwammwe gweraliikirira, gwe guno mumaze okuguyingira. Bamalayika nga babalumiriza nga bamaze okubasuula mu muliro. yatuufuuna baynaha wa bayna hamimin aan, yatuufuuna bainaha balibeera nga beetooloola wakati w'omuliro ogwo gwe basuuliddwamu, wa baina hamimin anin, ne wakati w'olwejje lw'amazzi agalabika nti galibeera geeseze nnyo, bwe balibeera bakaabye ennyonta nga bawulira enkalamata ebatta nga bali mu muliro. Bagenda nga kubatwala ku luzzi awali amazzi ageeseze obulungi ennyo, babeere nga gwe banywekereza ku g'okulya agataliika agakaawa agawunya obubi ag'omuti gwa zakkuumi gwe bagenda okunywekerezaako. Kubanga mujjana mu muliro mugenda kubeeramu abantu abayingira edda mu muliro ng'ebibavaamu ng'omusaayi n'empitambi n'omusulo birina gye bikuŋŋaanira eri wansi mu kiwonvu ekyo kye bayita wailon. Bigenda kubeera eyo ng'abaagala okunywa badduka ne bagenda banywa, ate oluvannyuma ne bakomawo mu kifo kyabwe ate ne bagenda ne banywesebwa ku mazzi ageeseza ag'olwejje nga bali wakati w'oluzzi olwo olw'amazzi ag'olwejje ne wakati w'ebifo byabwe poloti zaabwe zibali babakwasizza. Allah ng'agamba nga beetawulira awo wakati w'amazzi ago ne wakati w'ebifo byabwe, naye nga banywesebwa ku mazzi buli bawulira enkalamata ago agatanywekako olw'obukambwe bwago. Fabiayi Allah agamba kali musinziira ku ki? Alai rabbikuma tukadhiban, ebyengera bya Katonda wammwe okubeera nga mubirimbisa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba amajinni n'abantu nti musinziira ku ki okubeera nti temuli bawulize mulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okutunnyonnyola embeera y'abo abantu abagenda okubeera nga beeyisa bubi kuno ku nsi, ate akyukidde sayidi endala kubanga Qur'an eyogera mu bitundu bya bika bibiri. Bw'eyogera ku bantu abalinga beeyisa obubi, ate olindirira kubeera ng'owuliriza ku sayidi y'abeeyisanga obulungi. Katuwulire Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera ku bakkiriza. Waliman khafa maqama rabbihi jannatani, omuntu eyali ku nsinga alina okutya nti butya bw'alituuka mu maaso ga Katonda we nga teyakola ebyo Allah be yamulagira, so nga ate yakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala be yali tayagala. Naye omuntu oyo n'afuna ensonyi n'abeera ng'akoze ebyo Allah be yamulagira, n'abeera ng'alina okutya Allah subhanahu wa ta'ala butya bw'aliyimirira mu maaso ge n'amutunulako ng'omutonde gwe baagamba sinza Allah ng'ate yasinza mu bintu birala. Allah agamba omuntu yalina okutya nti alituuka atya mu maaso gange, aliyimirira atya mu maaso gange nga teyateeka mu nkola bye namulagira. Allah agamba nti oyo ŋŋenda kumuwa jannataani, ennimiro bbiri. Allah subhanahu wa ta'ala mu jjana omwo agenda kumutegekeramu ennimiro ez'ebbeeyi ez'enjawulo ez'ebika bibiri. فبأي آلاء ربكما تكذبان,
فبأي آلاء ربكما تكذبان مسنزرا كشابة تندنغا مجن نابانتو كوكاني بينجر بيا الله سبحانه وتعالى ذواتا أفنان الله سبحانه وتعالى قام ذواتا أفنان عين مريزبري الله زاغين كبيرانغا كوادي zigenda kubeera mu emiti egirina amatabi agasakaatideko ebibala nga bibala bya kumpi naye ng'ate biwooma mu ngeri ey'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti olibeeramu n'emiti egirina amatabi okuli ebibala. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مسنزرا كشابة تندنغا مجن نابانتو كوكاني بينجر بيا الله سبحانه وتعالى فيهما عينان تجريان فيهما مجاني زبيري مجندا كبيرامو عيناني انسورو بيري tajiriyani nga zikulukuta ebyokunywa ebirungi nga bwe yagamba mu surati Muhammadi n'ategeeza nti mulimu ensulo ez'omubisi gw'enjuki ezikulukuta omubisi gw'enjuki ogutali mu bisejja mubisi gw'enjuki ogwalabika nti nno baagunyiriza bulungi mu kugukola mulimu emigga egy'amata agatakyuka ku mpooma yaago olw'okubeera nti galuddewo mulimu emigga egy'amazzi amalungi Allah subhanahu wa ta'ala gatakyusa kkala yadde mu mpooma olw'okubeera nti galuddewo. Allah agamba nti mu nnimiro ezebbiri tugenda kuteeramu emigga egikulukuta egirimu ebyokunywa eby'omuwendo ebiwoomera oyo aba ayagadde okunywa. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kali musinziira ku kimwe amajinni n'abantu ebyingira byajja Allah bagabira ne byabajja abannyonnyola byemulifunanga muvudde wano okubeera nti mubirimbisa musinziira ku ki. فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما mu nnimiro ezo Allah ng'akyazirombojja ku muntu amaze okuyingira ejjana min kulli fakihatin zawjanin agenda kubeera nga mu buli kika ky'amatunda akuwaddemu ebika bibiri. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akuwa mujja n'omwe ebika by'amatunda nga akukyusiza ebika byabyo. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kali musinzidde ku kimu abantu nammwe amajinni okubeera nti ebyengera byonna bye bajja boogera mubirimbisa nga temubikkiriza nti bisoboka okubaayo. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان muttakiina bagenda kubeera nga beesigamye ala furushin kubeera nga beesigamye ku galiri gaabwe oba katugayite ga kapeti gaabwe batainuha min istabraqi nga baagateeka munda waago ebintu ebirabika nti bigumu naye ng'ate kungulu baayaliirako obuliba oba baateekako emibiri emiweweevu nga bwe tukola kuno ku nsi n'olaba nga kapeti wansi eriko ebintu ebigumu naye ate eno gy'otuulira nga kuliko sundusin liiri omuweweevu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba baligenda kubeera nga balina ebyaliiro nga wansi waabyo waliyo wagumu bulungi kyokka ng'ate wano kungulu waweweevu. wajana aljannataini dan ng'ebinogwa by'omujja n'ezo zombiriri oba ennimiro ezo zombiriri biri kumpi si byakkuba na nkonyogo nga bino eby'oku dduniya si byakkuba na mayinja nga bino eby'oku dduniya wabula nga ki ekibala kitegeera butegeezi nti ono mukama wange anjagala ne kibeera nga kisembera ate ekitali kimu ggwe n'oggyako ky'oyagala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga bwe yagamba mu ssuula emu nti kutuufu hadaniya ebinogwa by'omujjana byakumpi si byakwerijja nabyo nga bino eby'oku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi yakola emiyembe ekyokulabirako nga giri wala naye ne bwe gukulaba ng'oleese entuumu y'enkonyogo oleese entuumu y'amayinja teguyinza kubeera nga gusembera w'oli teguyinza kubeera nga gujja w'oli. Allah subhanahu wa ta'ala
ebyomujjana si bwe biriba bifaanana, bigenda kubeera nga bisembera eri bannannyini byo, kubanga biba bigenda kubeera nga bitegedde tewaliwo obwetaavu eri abantu oba amajinni ageeyisanga obulungi Allah subhanahu wa ta'ala ge yakutondera ebintu ebyo. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kimu amajinni n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okubeera nti mubirimbisa. Omuntu w'oku nsi kuno singa oyogera ebirungi naddala omusajja n'omulombojjera ebirungi byonna, ebirungi ebyo by'oba olumbozze naye n'otateekamu kigambo mukyala, oba tonnaba kubeera nti omutuukira ku nkomerero y'ebirungi, Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukutegeeza gwe omusajja awuliriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera ku nsonga gy'obadde olindiridde, erabika nti bwe baate bannagyogerako oba tonnaba kubeera ng'omutima gw'otebenkera. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن الله yagamba nti mujja n'omwo mulimu qasiratu tarfi, abakyala abalina amaaso amakkakkamu, abatalinga bano ba ku nseene yaffe, amaaso nga agaabwe makkakkamu nnyo, nga batunuza ekitiibwa, nga batunuza ssimbo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakyala abo lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan, tebakwatibwangako muntu yenna wadde ejjinni ebbanga lyonna lye babaddewo okuva Allah bukyabatonda, tebabeerangako nga balabaganako n'ejjinni kuno ku nsi wadde omuntu yenna. Babbaaba abo be bagenda okubeera nga be basoose gye bali, tebabeeranga nga bataagulwako kintu kirala, tebataagulwangako muntu yenna wadde ejjinni. Allah subhanahu wa ta'ala yabategekera bantu ba mujjana be bagenda okubeera nga babeera n'ebyengero ebyo nga be babisooseeko. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kimu amajinni n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okubeera nti mubiwakanya, nga maze okubategeeza nti yabateekerateekera mu ntegeka efaanaganako ng'eyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن nga balinga abakyala abo alyaqutu walmarjan, ejjinja eryebbeeyi eriyitibwa yaqutu, ekyobugagga ekyebbeeyi ekiyitibwa marjan. Ebyo abawarabu baali babitegeera bulungi nnyo, naye ffe abatabitegeera nga mu nsi yaffe tebiriiyo, gwe bitwale nti bintu bya bbeeyi nga bwe baaligambye goldi, nga bwe baaligambye siliva, naye ebyo bintu bya muwendo wa bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bweyayogera ku bakyala ab'endabika yaabwe. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kimu abantu n'amajinni ebyengera bya Allah wammwe okubeera ebifaananako ng'ebyo temubikkiririzaamu, nga mubiwakanya buwakanya buli bababeera babasomedde. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Allah abuuza hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan, mulowooza waliyo empeera eyinza okuweebwa omuntu eyeeyisa obulungi okuggyako nayo muyisa obulungi? Amakulu nti teriiyo mpeera eteekeddwa kusasula muntu yeeyisa bulungi okuggyako nayo muyisa obulungi. Ekyo oba okitegeera butegeezi nti neeyeeyisa obubi era alina okubeera ng'asasulwa okusinziira ku nneeyisaaye. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzidde ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera Katonda byababuulira, ne mubeera nga mugenda mubirimbisa nga mubiyisaako amaaso nga temubitwala nga nsonga kkulu. ومن دونهما جنتان. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa min dunihima jannatani, n'oluvannyuma lw'ennimiro ziri ebbiri ze tubawadde, ate Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongerayo ebika by'ennimiro ebirala era nabyo bibiri. فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzidde ku kimwe amajinni n'abantu ebyengira bya Allah wammwe okubeera nga mubiwakanya. مدهامتان ennimiro zino ez'ebika ebibiri Allah subhanahu wa ta'ala ate zayogera ku musayidi eno agamba nti mudhammataani zigenda kubeera nga ziddugadde kiragala omukwafu. Kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ennimiro ezo zigenda kuba njimu nga n'ebirimu byonna birungi byereere. Singa omuntu oba otunuulidde ennimiro nga yakwata bulungi kiragala naye ng'ekuli wala kiragala oyo otuuka ekiseera n'omulaba nga addugaaliridde ng'alina kabbulaaka. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kimu amajinni n'abantu okubeera nga muwakanya ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubeera nga abawa oluvannyuma lw'okuva wano ku nsi ng'ate muwagala nnyo ebirungi. Abawadde ennimiro 2 ezisoose n'ayogera ebirimu ate laba buno bwabongedde ennimiro endala 2 ate awamu n'ekyo nga byonna biri wakati mu jjana. فيهما عينان نضاحتان فيهما nga mulimu mu nnimiro ezo ayinaani ensulo 2. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mugenda kubeeramu ensulo 2 nadhakhataani nga zifubutukamu amazzi amawoomu aganywebwako okubeera nti tezikutukawo. Buli kaseera zibeera zireeta amazzi, buli kaseera ziba zivaamu amazzi amalungi aganywebwa agatafaanagana gali ag'abannaffe abali mu muliro ag'olweje agatanyweka nga bw'oganywa gafuluma n'ebyenda. Ate bwe bamala okufulumamu ebyenda nga bivuddemu ne bigenda mu kisenyi ate n'ojja obisangayo kakikyoyo yenna omusaayi amasira ago gonna ate n'ogasangayo ate ne bagakuzzaamu ate ne baganywa. Allah subhanahu wa ta'ala atukingiriza omuliro naye nga bano bagenda kunywa amazzi gano amalungi ate nga tegakutukawo. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah kyagamba nti fabiayi alai rabbikuma tukadhiban musinzidde ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mubiwakanya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فيهما فاكهة ونخل ورمان. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye fihima mulimu mu nnimiro ezo fakihatun mulimu amatunda wa nakhlun mulimu entende wa rummanun mulimu enkomamawanga. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo abibuulira abawarabu abaali mu budde obwo nga babitegeera bulungi nnyo. Singa baali wano mu Buganda yali badde abategeeza nti nga mulimu amatooke, nga mulimu bifene, nga mulimu emiyembe. Naye olw'okubeera nti yali abuulira abantu abategeera ebintu ebyakkirwa mu bo, Qur'an eno mwe yakkira mu bo, Allah subhanahu wa ta'ala yali alina okubabuulira ebintu ebibasikiriza babeere nga beeyunira emirimu gye. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinziira ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okuba nti mubiwakanya. فيهن خيرات حسان فيهن mulimu jjanoomu khairatun hisanun ebikyala khairatu ebirungi ennyo ebinyirira ng'ekinya. Singa baali wano mu Buganda bwe balyogedde naye agamba ebikyala ebirungi hisanun nga byeyisa bulungi birina empisa, ebikyala ebinyirira eby'empisa ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba sibiringa bakyala baffe bano ab'okunsi abatukandula obukanduzi nga bw'omukolera ekirungi teyeebaza ate tasiima. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bali ba mpisa nnungi, bikyala birungi binyirivu, bikyala bya mpisa bisiima byebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ffe abasajja yatutondera abakyala nga twagala balungi ate nga twagala ba mpisa. Kyava akutegeeza nti mujja nawe esirikire eyo gyebiri mujja kubisangayo ebikyala ebinyirivu ate ebikyala ebirina empisa nga bwe mwetaaga. فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinzira ku kimwe amajinni n'abantu ebyengira bya Allah wammwe kuba nti mubiwakanya. حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام Allah agamba nti ebikyala ebyo birina amaaso amanene obulungi twali biyise ebyebiise ebirungi ebinene. Maqsuratun fil khiyam ebikyala ebigenda okubeera nga bitudde mu wema zaabyo ntende nga byetegekera babba baabyo ebitagenda kubeera nti bitambula wano na wali. Allah subhanahu wa ta'ala yabisibira eyo mu wema zaabyo nga gye biri si kubisibirayo nti butafuluma wabula nga bya nsonyi nnyo tebyagala kubeera nga bifuluma okujjako nga birabwako babba baabyo n'abitereka eyo mu wema. Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omusajja mu butonde bwe ayagala nnyo okubeera nti mumativu nti omukyalo oyo talina gwalaba okujjako ye yekka gwalaba era ng'ebirowoozo bye talina gwabisaako mala okujjako ye yekka. Allah kyava agamba nti ebikyala ebyo ebiri eyo mu wema ebitudde eyo ebiwombeefu mu wema zaabyo nga bitunuulidde babba baabyo bokka. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinzira ku kyebyengira bya Allah wammwe mu amajinni n'abantu okubeera nga mubiwakanya ebifaanaganako ng'ebyo ebikyala ebinyiivu bye muwulira mubiwakanya nti sibijja kubaayo ebibeera mu wema zaabyo nga birindiridde babba baabyo bokka. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya amajinni n'abantu okubeera nti musinziira ku ky'okubeera nga muwakanya ebintu ebifaananako ng'ebyo ng'ate ge mazima. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان lam yatmithunna insun tebikwatibwangako muntu yenna qablahum nga babba baabyo tebannaba kubeera nga balabagana nabyo wala jannun wadde jinni lyonna tewali jinni wadde omuntu yali abadde nga abisemberera okujjako babba baabo be bagenda okubeera bannamba 1 ku byo. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kyebyengira bya Allah wammwe subhanahu wa ta'ala okubeera nga mubiwakanya. Muttakiina bagenda kubeera eyo nga beetuulidde basowodde ala rafrafin bali ku byaliiro basowodde bali ku zikapeti khudurin eza kiragala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagenda kubeera mu jjana nga bali eyo basowodde ala rafrafin bali ku mitto. Allah subhanahu wa ta'ala متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان muttakiina bagenda kubeera nga beesigamye ala rafrafin ku mitto khudurin ejja kiragala wa abkariyin nga bali ku zikapeti hisanin ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda abantu b'omujjana okubateerawo emitto nga gya kiragala ate abateerewo zikapeti ebiwempe hisanin ebirabika nti birungi nnyo ebisinga n'ebyo bye wali olabye mu nsi gye wali olaze. Allah subhanahu wa ta'ala singa baali baganda wano ewaffe yali bagambye ebiwempe ebisinga n'ebyammwe eby'ebitoogo obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abantu b'omujjana abawadde emitto ko beesigama naye nga balina zikapeti mu maddiiro gaabwe nga nnungi okukamala. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي kale osinziira ku kiggwe omujinni n'omuntu alai rabbikuma tukadhiban ebyengera bya Katonda wammwe okubeera nti mubiwakanya. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام erinnya lyo litukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala
gwe nannyini bugulumivu n'ekitiibwa. Erinnya lya Allah oyo litukuzibwe nannyini bugulumivu n'ekitiibwa. Oyo ali waggulu, erinnya lye ligulumizibwe. Eyateekateeka ejjana n'agiteeramu abakkiriza, n'agiteeramu ebirungi abakkiriza, n'ateekateeka omuliro, n'ateekamu ebibonerezo eri abajeemu. Kati kirisigadde eri omuntu okubeera nga yeekwatira ekkubo ly'ayagala, oba nga ayagala kugenda mu bajeemu ategedde ebiriyo, oba oyagala okugenda mu balongoofu Allah akunnyonnyodde ebiriyo.